Eriya abantu abafulumya amawulire mbo twayawukana ne jjajja Jumba tewagawulira. Naye nga kisoboka. Tekyo tikisoboka basebo ne banyabo. Ono namwesibirako. Natti. Yanywera. Abakazi muyigwa okusiba ebisajja bino bijonga nnyo. Balage empeta. Empeta yokweri. Nze lujja omulungi atraba kubuzaako era n'enkobaza okubanga ogubira programu zaffe ez'enjawulo. Mu mbeera weeti ng'abasinga mubadde mumbuuza Senga Kulanama ne jjajja Jumba baliwa. Mubambuuzizza akaseera akawezeekoko naye nga nange buli mbadde mbambuuza badde nzira ku ssimu zaabwe nga mbabuuza Senga muliridda waki ekiriwo nga banziriza bufaananyi nga beesonga zaabwe nga mumanyi ng'egye bazikwasaganya nga bali mu byabwe tebaagala kumanya. Jjajja ogamba otya? Banaye gye ndi mbaddeyo ndi bulungi oli otya mukulu Lujja. Naye n'abantu balyose bakubuuze Lujja ng'olabika bulungi Lujja ng'onyirira obadde kwegamba Caviton erabika erina akazigo keekolaki ndowooza omwana ono owa Sozo Property Consultant n'oli Mariam Massa balabika balina akazigo ke bongeddemu mu Caviton Music. Banaye mwebale nnyo mwebalire ddala mwebale kubaayo tubaddeyo muli mutya abalabi baffe muli mutya abawagizi ba Senga Kulanama. Omanyi nabagamba Senga Kulanama nze bampita Kulanama product. Togiraba product ya Kulanama tubadde nga gyetuli ate omutindo oyinza ogusala naawe nakugamba nti number one tomulaba Senga Kulanama is number one first lady wasaba kabona omubwati agambye first wayinza okubaayo second first lady Senga Kulanama omubwati owasaba kabona Jumba Lubowa Gawesa basabo ne banyabo Baby Nabisaso abatumidde Baby Nabisaso yawezezza emyezi 6 naye omanyi omwana okweza emyezi 6 nga atalina okutambula yayavula ku myezi 4 kitundu netandika okwavula naye kati abadde mu kagaali kaali owali nga tukudisindika nga likola bweriti bweti yayana litambulemu abasebo tujja muleeta mu mulabe Baby Nabisaso mulungi kati tusaba abalongo betuwumingira tuli mugulize kusenga agamba ki Senga Kulanama bakubuuza abantu babuuzeeko ogamba otya bannanga bali ku Caviton Music muli mutya mwebale kubaayo mwebale kwagala Caviton Music mwebale tufollowinga mwebale kutugoberera mwebale kutwagala kituufu mbadde mbuliridde ebintu bibadde bingi tubadde tubayiiza obulungi obupya tuleeta obupya omanyi buli lwoleeta agakadde abantu beenyiwa so tubadde weetuli nga tukola n'amaanyi tebali tusirise busirisi olaba Lujja abadde akubanga kasimu bannange abawagizi bamwe bandi bubi comment zinzita nga tumugamba Lujja lindamu katumala okufumbira abantu baffe ebintu ebipya Baby Nabisaso kituufu abatumidde yatandise okutambulira mu kagaali k'empola mpola omanyi bwe muzaala omwana nga mwena muli health n'omwana abeera health muleke kugamba nti omuwala omuto oba omulenzi omuto be bazadde omwana ali health nedda muyinza okuba mu stressing omwana oyo nga mwamufulira mu stress naye abeera luyongoyongo naye owaffe ali health mwana okugaa nti myezi 6 atandise okusimba amagulu n'atambula Lujja ajja bakateerayo mujja mulaba owewaawo mwebale kutwagala nze Senga Kulanama mukyala Jumba Lubowa Gawesa mama Nabisaso weewaawo so ensonga za Senga ne jjajja kugamba olaba tuzitandikidde ddala tutandikidde mu mbeera gye nfunyeemu nti we muzaala omwana ng'omwami n'omukyala muli stressed manya nti n'omwana ajja aba stressed olabye ensonga za jjajja ne Senga jjajjaawo wennyini mu nsonga zino ez'okutwekwekamuko ekigendererwa kibadde ki muteekerateekera abalwadde ekigendererwa tubadde tuteekerateekera abalwadde baffe mu Kulanama product oba mu Kulanama services oba mu Jumba Lubowa Gawesa mulimu ebintu ebirala basabo ne banyabo tuyina black seed mumumanyi bulungi tava mu Uganda mulimu bi black seed ebiyiye bibaleeta okwa ebijingirire twaleese ka black seed akapya black seed yakola ki black seed asitula obwongo bw'abaana
ayongerako ku immune alusazi endwadde simanyi mbunze amagulu gali mala tegagongo bala tegasituka kwega black seed ava mu nsigo ensigo ezo ziva mu Buwalabu bakamulabu toyo oba juice oyo ava mu nsigo kakati twali tutambuddeko tubadde mu Baisiraeli nga tugenza okulaba eddagala ly'ekibumba eddagala ly'ensigo eddagala ly'omutima tubadde mu Bawalabu nga tugenza okulaba black seed olwate ennyonyi bwe bati mukute ennyonyi wano ne bagaba ne batandika okutambula era sebufe twagenda ku test ya covid ne batutestinga bulungi ne tulinnya ennyonyi era twakakomawo twaleese ebintu bye twaletedde ku nnyonyi weebiryawo ate n'ebitajjidde ku nnyonyi biri mu makonteyina nabyo bikolaki kakati kwe kubulirira okwo ne tubulira ne baba nga tebatulaba tubadde tugenza okuddamu okuteekerateekera abalwadde baffe mwaka 2020 era ndowooza bwe twabadde eyo ensubira n'abalongo mami omanye engeri gye tebanaba biri mugumu olinda kisenga banaye enteekateeka nabisaso yakaweza emyezi 6 oyagala muwosere nedda senga tuba tetumwosedde obudde bwebwo tulina okuteekateeka ezzadde lyaffe nga bukyali wamamba asuubiza be patient ngenda kuleeta senga nga tutambula mpolampola nga tetunatubulya gwe kubye watujjidde jjajja tuwidde ku black seed nga tunatuyisaamu nawe amanyi byakutubbirako lujjanga ono tannagenda waliwo n'akalala omanyi mu budde buno weza ya Uganda yagenze ekyuka abantu balina sinuses okwegamba oba bamuyita na allergy buli muntu yenna alina omusaayi gwa group O azaalibwa ng'alina allergy alina ebintu byatakozesa bulungi waliwo akantu abantu abazibikidde ekiwanga akantu ako twakaleese abafuluuta n'osanga omusajja ng'afuluuta nnyo ekireetera omuntu okufuluuta aba tassa bulungi kati akantu ako twakaleese koza ekiwanga okagula emitwalo 10 kabeera mu mukebe onyeenya bunyeenya bwoti oba abalwadde muli 20 nga muli mu nju emu olunyiwuunya mu bwoti ng'emisuwa gino gyonna gyeggula nga alaje akakkana akantu ako kalungi olumu omutwe okolaki bayidawo kimanyi nti mu ddagala lye twaleese neewunyiza nnyo abasajja bano abakola eddagala lya habo mawanga ago neewunyiza nnyo akantu ako nze nagenda n'enziira ne bakajjayo olwakalaba ne nga nteeka okukatwala naye sebo nga kabbeeyi era twaleeseyo obuntu butono nnyo naye abayina omukisa abanaalaba puroguramu eno bwe banaatukubira weebuliwa balina ebizibu ebifanaganako weebityo jjajja agenze n'ayogera ku kigambo Bawalabu gye mwatambuliddeko nanzijukiza kali ka statement kakagamba nti eriyo aloota mu Luwalabu ati baleerujja tewabibabuulizeeyo Abawalabu nababuuzizza ne mbagamba bano balujja abaana abato mubabuzaabuza nti omusiraamu awasabana lwaki mmwe mulina omwomu ate mugamba obuddiini obuwangwa n'ennono si nnungi tusome busiraamu oba bulooma biki wosobola okuloota mu Luwalabu okitegedde tuloota mu Luganda era abantu si bonna ka virus akamala tuyingiramu akaddiini bakaleeta ne bakatuyingizaamu buli omu asoma eddiini ye naye ababuufu nga Kulanama babuuke baddeko buwangwa n'ennono wabuuka oli mubuufu nabuuka era ebintu nolya bindaba bubi weewaawo senga otuleeteddeyo kiddala abaana kati eno ab'obuwala ku sayidi y'abakyala buki bw'otuteekeddeyo awo njagala abantu bonna bampadde obutwa bakoze eki ng'okkiririza mu habo yenna namuleese oli gwe mumanyi nange gwe banzijanjabisa ow'obutwa eddagala eryo weeriri bakyali kikutuuseeko n'okivuna singa abagenda kuntwala e Nairobi sirinawo sente kantunda akayumba kange totunda nnyumba yo eddagala ly'obutwa nalireese mujje mulifune twoza omubiri twoza omusaayi ne bw'oba oludde ng'oli ebimeremere bitategereka olubuto lwegulumba luzimba lukola ki okuba empiyimbantu jangu tufune ku ddagala ly'obutwa omanyi n'emmere gye tulya nayo ekola obutwa mu mubiri bwe tudda ku sayidi y'abaana ab'obuwala
okwetolola amawanga gonna eri ababadde bakaluubirirwa nga banneetaagako kyogo bwogo kyakunaabako ebitali bino byandogero omusajja yadduse nga beetaaga okweddaabulula okunaaza ku baana baabwe ebyogero. Nina omwana owa post office gwe nkolagana naye atambuza eddagala lyange mu nsi yonna, mukube ku ssimu yange omungamba oluusi ujja bwaziteekako tuba tulowooza size ezizo eyeeyo yentuufu 789 675 yentuufu eyakulanama. Kati togamba nti ndi mu Amerika eddagala lyakulanama terijja kusobola kuntuukako, ndi Holandi eddagala terijja kusobola kuntuukako. Nafunye omwana wa posta abatuusako eddagala lyammwe mu budde akukyajinga $16,000 gyokka n'ali kutwera ku nnyonyi. Buli nsi gy'oli $16,000 gyakujjako n'akusindikira eddagala, so temuddayo kwekubagiza. Biri ebyaffe bye mumanye eby'emmanju ebyo nnyongeddemu, ebyo temuddayo kaaba. Bwe mba nyina gwe njagala okukubisa laddu ojja kumpisa omulogo mami okimanyi nti lujja afuuse siniya ayize ayize n'okkuba laddu. Egyo giba miti, egyo giba miti gye tugatta. Wali bazuka nebaduka walaba ku baana we bazanyisa obuganga wano ne bakakuba ku jinja to ne kakuba pu. Ezo timing bomb zisula waffe. Senga Era nzo nsasira abantu abanneesibako oba abampalana oba abatanjagala nga nakugambye tojja kusula tosobola kusula. Anti labayo si kwekomako lujjabo oba toyina mulabewo tosobola kukola. Naye buli lwobeera ng'olina omulabe atakwagala, nze nina kamoto wali nja kakulaga kaliko nti God let my enemies live longer to see my progress. Kati buli lwoba n'omulabewo oba oyagala ogula emmotoka ey'ebbeeyi agirabe, oba oyagala ozimbe zino za apartment bagambe nti Kulanama apartment. Kati bw'oba toyina mulabe okitegedde, naye singa seekyo buli singa mulabe wange singa ali mu ttaka. Kaakati tunula tuve mu lwali. Era njagala ab'ebulaaya benkozeeko mumpe ku comment ku program eno. Kituufu bameka benkozeeko nga mulimba wanga g'ebweru. Ate ne muwona ne mufuna bye mwagala. Abasajja babadduseeko n'agende w'omukazi omulala sibakomyawo. Mumpe ku comment banaye mumpagire. Muleke kubeera eyo kwekweka. Omanyi bwe twogera ebintu bino nga temutuwagira. Mu butuufu ensi temanya kituufu. Nze ntereezezza abantu okimanyi abaana abawala bava ebweru ne balinnya ne batwala abalenzi baabwe Bulaaya olumala omutuusa nga amaze omumufunira ebipapula n'amuddukako. Ebyo byonna nze mbikola Kulanama. Nze nzaaliddwa ku kyalo kuno olwaliro kwe muzze Kigo. Tuli wano Kigo wano wenzaaliddwa wenkulidde wenkaddiidde. Nze sirina kyalo kirala nti banzaala Masaka kuno. Nze kuva buto nga bantya nga bagamba akalogo kaako. Nze bantuumako Kibwetere ate bwe nasanga jjajja Jjumba naye naŋŋamba ndi naye bwabwe eye mukono bamuyitako Kibwetere akato nenseka ne nga Katonda ye yatugatta. Nze nkubuulira ebintu bino buba bumanyi. Taata waffe yatuzaala mu Lubaale. Taata Muwonge yasamizizza akaana myaka 14 naye kali akaana kasupasita. Naffe twakatunuulidde bwe tutine tugaa nti naye bannange naffe eno gye twava. So kiri buba bumanyi n'omukono Mukama Katonda gwe yakola ki gwe yakuwa. So abaana ab'obuwala n'ab'obulenzi nno. Abaana ab'obulenzi nabo balaajana. Nina omwana eyandaajanidde ali ku Kuwait eyo. Yatwala omuwala ye yamufunira omulimu mu kampuni naye bwe yatuuse eyo n'afuna abasajja abalala abasinga ono. Ekitegeeza ekintu kino tekiri omwo mwokka mu baana ab'obuwala n'ab'obulenzi nabo eriyo ababonaabona n'alabirira omuwala n'amuteekamu ne school fees n'amala n'amuddukako. Muneekwate nja kubakolako. Nze nina assurance nti bwe nkukolako owona. Naye engeri ate gye siri Katonda saagala kwemalayo nti nze ndi Katonda buli kyenkwatako kikola kituukirira. Naye amushuwa ekintu ekyobulogo lujja nkyenyumirizaamu. Era mujje tuloga abasajja. Bano abasajja tebasoboka. Olaba jjajja Jjumba ono yali muliro. Olaba musawo Muganda naye era naye namuloga. Buli lwatulabula mu kamera Kulanama omu yekabwa. Kulanama omu yekabwa. Olowooza mwereere. Nedda. Nakoowa okumbalira amalya.
konze ku luno gwenfuna oba faaza oba pasita oba musawo muganda nina kumulogera ddala nnywezeemu era namuloga naye akimanyi nti nja kufaafagana nja kufaafagana naye kati mami bwondoga okukwagala wendi ati mba nfudde ati wandoga nkwagala ekyo kyo kino basawo bannaffe bangi nga bye bakola tebabyekakasa eddagala ebbi nga tamanyi alikozesa ddi era n'eddungi alikozesa ddi ye mwana okugenda najja eddagala bino byewalaba simanyi essalambwa lyakula nga liri mu luwombo ne bamuwa eddagala okuliteeka mu nnyumba n'otandika okulaba bonna wandagala mu nnyumba kubanga egyo gyonna miti tugatta miti naye ensobi teva mu bano balwadde baffe ensobi eva mu basawo bannaffe abakozesa obubi eddagala ese wangi taata side effect wejjira entabula y'emiti obukugumu omuntu bw'alina singa obadde osala eddagala ly'ekinnansi ne wesala engalo bwe wesala engalo omusaayi ogwo ne gutonnyako kitegeeza nti saddaaka y'eddagala eryo walisalira muntu lijja kutuuka era litta abantu singa obadde okola eddagala ng'obadde oyagala omuntu omulage nti ndi mitala w'amayanja nsinzidde Kenya Nairobi Tanzania kakati tukwata amazzi nga tumaze okutabula eddagala ne tukwata ebbaafu y'amazzi bwe tumala okugitega n'ogibuuka kati omuntu alaba wava mitala w'amayanja nga tasobola kulaba nti yeggwani nti yeggwe ejjumba eyamuloga sijja kugerezaako lujja kuba guli musajja musiraamu ebintu bino tobimanyi kakati bw'osanga atalota mu Luwalabu atalota mu Luwalabu kati bw'osanga eddagala nti omuntu twagala alabe nti eyamuloze bayita masaŋŋanzira abakola kyo lisanga tuli tutteeyo maki masaŋŋanzira sitwagala bigamba abantu bwe tubyogera wano nga bagenda babigezesa oluusi nga bibakuba bwe tulagira eddagala wano abantu batabula abantu eza accident zolaba ezigwa mu kkubo waliwo ezigwa nga za bwakatonda waliwo ezijja nga sezaki nga zibatumye kiki katonda bwe yatonda ensi omwana w'omuntu yamuwa obuyinza bungi kubanga katonda yatonda omuntu mu kifaananyi kye kakati mu buyinza obwo katonda bwe yatonderamu omuntu ayawulizaako kulannama mu kuloota n'okwolesebwa oba nayawulizaako jjumba n'osanga ssebo ng'akoze ekintu naye olina kyogambye nti ate naawe bw'oyogedde weesigama katonda mpulidde okibuuza Senga bassebo ne bannyabo ejjembe si katonda omuzimu si katonda abalongo si katonda omusambo si katonda ffe tuweereza katonda katonda kya lulimi lwaffe obwa katonda kikulu nnyo era omuntu bw'omuwuliraga nti nze nja kweyambulira ng'omanya takyalina katonda nze naggwamwako obuntu ng'omanya takyalina katonda nze naggwako ensonyi ng'omanya takyalina ki ffe ne maama tuyina katonda nti bakuloga anti endoga eyange lujja nungi gwe tunuulira omukono tunuulira haiti nze mubutuufu sikiwulira kubanga Senga Kulanama mwagala ng'omuntu era bw'aleeta akadagala nti wuuta nze nfuuta buwuusi ate tekaba kakunzita kubanga lujja buli gy'okoma okutagala n'otagala n'odda eno n'otagala n'odda eno n'otagala n'odda eno ekisumbuwa ensi eno ekisumbuwa abakazi n'abasajja buli w'obeera n'abakazi abangi buli w'obeera n'abasajja abangi buli w'obeera n'abaana nga wabazaala muno n'ozaala muno n'ozaala muno amaka gammwe tegaggwamu bizibu kati ffe abalabye beera ne mukazi w'oyo bw'aba tateredde jangu wasenga amutereeze bw'oba naawe omwami tateredde jangu wajjumba lubo waligaweesa emukono mu kirowooza amutereeze esimu mwagiwulidde eri 0789 969 eri 67 51 29 esimu y'omukyalo beera nayo mu mutwe wano ate kakati golooza nti ffe tweyagalamu byakweyagala mbuzeemu akantu kamu wano ku kyessimu ekyo
beautiful wo okuvedda nedda wabirayo abamusoseka obumeseji nga sibwa ddagala nga bo baliko Senga ondabikidde bulungi mu interview waliwo nekyaweereza message ennaku zino twagenze okuva ejje twabadde okutuuka ku airport nga kyataddeko message nti nze Senga nkwagala nnyo oyo Jumba ate kyeddira nankima oyo Jumba talina kintu kyonna kyali takyalina waaka nange nja kufuna nawulidde ndya lujja naye ng'olina okubimira era nga boolaba kyogamba ombubira Katonda wange waloga akole gwe tomanyi lujja nti chance comes once not return again kakati basebo ne banyabo nze nkubu ekisajja ne kikwatako seyambula oba weddemu bwakatonda nkugaifaafangana ate obwakatonda tomanyi nti buli mukazi kati gwe sanduuku ya ndagaano yange kakati atakukwatako nkaddiyirewa nabisasa abeerewo atya basebo ne banyabo mumulabe munyirivu naye nabisaso mwegomba mwana nga muzungu nnyo wakirabye bale ekyana kinyirira kyanyiridde olususu olulaba nekitaawe yali mumyufu naye mwandabira mu kaseera gali aga stress lujja gundi yayimba nakati abayaye bakunya ddoola naye agayaye gankunya gundi ebizibu mwe nayita kyova olaba nti akwata ku Senga Kulanama nfiirawo era nammwe abaami mwena mbakubiriza abaana ababulenzi eyo yonna gye muli nyweza mukazi wo kuuma ekitiibwa ky'amakaago mukuuma abaana bammwe mwenyweze bulungi mweyagala awalimu obuzibu mututuuze tubabuulirire mujje gye tuli tokkiriza kuluzinga mukazi wo tokkiriza kuluzinga mwami wo ekintu ekituufu mbadde nina mu pulaani enoba kantuulakimanyi nti lujja ebiseera ebyo eriyo abantu abafulumya amawulire mbo twayawukana ne jjajja Jumba tewagawulira naye nga kisoboka tekyo tikisoboka basebo ne ono namwesibirako yanywera abakazi muyigwe okusiba ebisajja bino bijoga nnyo balage empeta empeta yokweri empeta zava Germany ono golodera bw'otemako akagalo ka Senga n'otemako n'akange miliyoni 12 oba ozirina mu ngalo alimanyi nti wali olimba ekitegeeza kituufu wazigula miliyoni 12 watugambira atunyumizira 12 olimba kyolimbye okyerabira basebo ne banyabo ne ku SK7 media naffe tubeerayo SK7 media tubeerayo mukutu ogubeerako ensonga za Senga Kulanama zonna eza Senga Kulanama eza Ssaabakabona zonna tukola ki tubeerayo emikolo egy'enjawulo gye tusobodde batuusaako naye okimanyi nti abantu abasawo b'ekinansi batulabanga ekyenyinyalwa nze simanyi muna abantu batutiira ddala munange Senga Kulanama tebannengera nga nkyameewo gundi ndi mukazi yennyini eri yayimba akayimba nti ndi mufumbo yennyini akirana mukyalawo mpaka wakeeyo bantu batwenyinyala ewa musawo muganda banandaba batyanga nkyamyewo bagundi tuli bantu lwakuba Omukama Katonda yatuteekako amaanyi ag'enjawulo mumanye Obuganda obuwangwa bwammwe ddala abantu Abaganda kuba Abaganda fe Baganda ba Katonda wadde ndi mwakasaayi akatabule mama ye yakatabulamu naye nze ndi Muganda Omuganda wa Katonda Bannayuganda muyiga okubuuka ate lujja kino njagala nkikubuulire kaabe mukyalawo waka ng'omulaba alwawo okubuuka muleke omuntu abuuka amangu gwano bebaga nti oyo yeneeguukiriza mangu oyo yabeera ku straight line mama okwenegukiriza okwekengera jjajja Jumba ono okwenegukiriza kankulage jjajja Jumba ono yakyusemu ayinza okuba yakwanye
uli abadde tayogera bwati accent eno gyalese nga tatera gikozesa lwaki agikozesezza olwo mbambuuka mba neneguukiriza okitegedde ebintu ebyo bikulu nnyo kyembebaliza wano kankyebaze kati mukyusizaamuko ku kifaananyi kye twali tumanyiddemu abasawo abaganda oba abantu abakola byemukola fedda ng'okuwulira nti oyo musawo muganda oba wali wa musawo muganda nga waliwo ebintu bingi nnyo ebitiisatiisa ennyambala ebeerekangakanga lujjale kankulye batambulira mu bigere biba biyaaye biba byagala kufera bantu biba byagala kubba bantu n'okisanga nga kiri mu gukanza ogwaguba ogwayulika kiri mu bigere oba kiri mu bigomesi wano kiyisizaamu ne pesa lyavaawo ne kiyisaamu olugomesi bwe kiti ne kifundikira n'okisanga nga kiringa kinnamagwatala biba byagala bikumatize nti byebikola bibitegeera ne bibyatagaza agagere ku ttaka biba biyaaye biba bifere omusawo omuganda teri yamugamba nti tanaaba teri yagamba omusawo omuganda nti tasenya n'obisanga nga n'emimwa gyagegera naye neebaza nange oba mukisa gwange ku mulembe gwange wenkulemberedde abasawo President General Kido n'obusawo nembulaga abantu ku zi YouTube obitegedde nagambye kati enkola mpya okitegedde abasawo b'ekinansi bakyusizza omulembe kuba tulaga n'abantu tusamira tutya ku kamera omusawo w'ekinansi asadde akaddi eriyo omuntu akwata obukwasa embuzi n'asala tategedde oyina okumanya embuzi bagisala ddi era wa ente ya muwanga bagisala ddi era wa oyina omulwadde ayina agaziba omutumya ente leka kujeekomya nnyama kulya bw'eba yakuta kudduka mu kibira gitegende naye ebisawo by'ekinansi ne bituma abantu ente nga byagala kujjuza biraalo okitegedde so tuyina okukyusaamu guno omulembe omulannami njagala tulannamire ddala okitegedde era abaana ab'obuwala nina obuntu bwenjagala okubabuulirayo nga sinneerabira abaana ab'obuwala bwe tuzaala tuyisibwa bubi abasajja babasudde mu maka omanyi tomanyi noonya ku akaddo ke bayita mukoweewumbeko kakwate kakalize mu nnyumba tokateeka ku musana kakalize oba mu galaji oba mu kisenge oba mu kiyigo kateekeyo kakale kakunkumuke kakwate kasekule keeteekeyo ng'omukyala osobole okubunira oddewo bulungi mwe abali ewala e Bulaaya gye muli nkimanyi muzaala muntume eddagala eryo ndibatikkire ku nnyonyi nabagambye nina omwana owa post office naye obufumbo bwaffe budobonkanye nnyo kweryo ku mulembe guno teri musajja ayagala kidiba ajja kulekawo ng'ofuuse ekidiba akantu ako nkaleese nga saagala kukeerabira tugende mu maaso kwegamba balongoose ebitamu kakati basobo ne banyabo kali akadagalo kaisani mukoweewumbeko tukayita akafansonyi ekada abadda manya atamanyi muweewumbeko genda mukafansonyi akafansonyi lye basinga obutamanya naye mukoweewumbeko engeri gye twakazanyisanga mu buto okakoonako nga mukoweewumbeko kati basinga okutegera weewaawo ekigwa kya Senga Kulanama ekikulu kiri Busunju ekyalo bakiyita Ssebobbo bw'otuuka mu tawuni y'e Busunju n'obugambo wa boda ntwale Ssebobbo ewa Senga Kulanama olwo oba ogenze mu kitundu eky'essabiro oba ogenze mu kitundu eky'ekiggwa eky'okusamira ate bw'omaliriza awo bw'onoddayo eno ku nnyanja Nakavugo gyeyo gye baaziika omuzimu gwe bayita Kulanama ono gwe yasikira wano olaba wano w'otudde otambulako awo kilomita gundi yadi nga 6 ng'oli Nakavugo ennyanja eri awo era egyo ova olaba nti ekyongo kya Kulanama kirungi nnyo amazzi agasena mu nnyanja omanyi omukazi ono amanyi n'okuvuga eryato n'atula mu lyato n'agenda yali ayagala avuge akwate enkasi ne mugamba nti ojja kuswala bireke abantu baali bavuba toddamu kutuula mu nnyanja naye amazzi agasena mu nnyanja awo kakati bw'ogenda emukono ewa Jjumba Lubo waaligaweesa Christian University gye bayita Bishop Stage kwate kubo genda ku Christian University gamba wa boda boda ntwale wa Jjajja Jjumba mu Kirowooza waliwo gate ya yero kuba akadde bweru bakugulira oyingire first tulina nnyo oba olina batulina gwejangu tunnyonnyolegane gwoli eyo wano we tutudde wokka
kino kyokka ekimuli kya musambya ng'ekizibu kyo si kyamaanyi walemu okuzaala nga nseke busekeze ezikuluma kwata omusambya guno teekamu ebikoola by'omuwanula biyenge teeka mu kikopo kyo bw'oba toyina lujjo teeka mu kikopo kyo nywa okumala omwezi enseke zijja kuba zimaze okuzibukuka ng'ofuna lubuto ng'ozaala kyana kifaanana nga nabisaso ate maama kangubuulire kati mugulaa guno omusambya kitegeeza nti sambyako ekimuli kino bwe mukiraba kiri mu kala ya musoke kakati kala ya musoke mwena mugimanyi kyetegeeza ate guno gwe muti gwe tuzimba musabo yempaje ya wakati baguyita omununula egwe gununula ensi kakati senga abawadde eddagala bw'oba oyagala kwenunula likozese ozaale nga bwakugambye kakati bw'otunuulira ebintu lujja bingi naye gye tubeera eyo gye tusangibwa kati twakomyewo nno weetuli ate kati tukola era kati nsimbula wano ngenda ku mulimu nesenga omulabi omusanza ali mu kukola ng'ali ku mulimu kakati abantu bajje tubakoleko abantu baffe komenti zaffe zemutuwa banaye n'okutumiisinga naffe tubaagala nnyo I love you so much baweereddera n'obaka obusemberayo ddala nokutalekeka mu mbeera we tomanyi abantu tugenze nnyo mu byobufuzi essaawa eno ne twerabira nti tulina n'okwefaako kikulu nnyo ekyo kyovulaba nti puroguramu yali tutambulidde nnyo mu mbeera ey'okubajjukiza nti oli mu byabufuzi naye teweerabira kigambo kwefaako kuba obulamu kyekisinga okubeera obulamu bwe bugagga akatalekeka basebo ne bajja obulamu bwe bugagga okwekuuma kikulu nnyo gavumenti gy'oyagala enegenda okutuuka mu buyinza ng'oli mulamu naye okukwata boda eyo giweeyo bakukubeko amasasi ofe kati ate enkyukakyuka oba onoogifuna otya ng'ate oli mu ttaka ali mu ttaka takyukakyuka we bamutadde bagandi wekiriba emirembe n'olubeerera ate alivaawo atya toddamu kutegeera bassebo ne bannyabo mbadde saagala nnyo okutambulirayo naye mukuume obulamu mukuume ensi yammwe mukuume eggwanga lyammwe nga tonnayagala lujja sooka weeyagale nze neeyagala nnyo kyova olaba nga njagala Senga Kulanama kubanga neeyagala nkimanyi nti ono yasooka ku mubiri gwange ate nze nange nze nsooka ku gugwe kakati twemanya nnyo nga tonnayagala lujja sooka weeyagale nga tonnayagala muntu yenna sooka weeyagala agasajja gakambuwadde gatabuse weeyagale okuuma obulamu oli mukyalo mukwano gwaffe we Sweden yatugamba ati yabuuza kawalake nti ani best friend wo ne kamudamu ne kamugamba mami nze best friend wange nati lujja gwolina okusooka okweyagala gwolina okusooka okwetegeera ntogeza kukola abantu bintu bye bakugamba sooka obuuze senga omutima gwo agamba ki sooka obuuze kati olaba ebigambo byonna byetwogedde wano si gwe bitubuuzizza n'abantu si be babitubuuza naye olw'okuba tuteekako ettaffaali ku ggwanga lyaffe ebigambo bino sigamba nti tubyogedde olw'okuba nga mutusasula oba mutukolaki naye naffe twagala olutambi luno alululaba omwana n'omuzzukulu agamba nti Jumba wadde yafa Kulanama wadde yafa naye yalekako ettaffaali oba abantu tebalabangako ku muntu afiira ku myaka 5 am the one ndeka ate n'emyaka gye ndimu teginnatuuka kulowooza ku kufa njagala okusiibula abantu baffe mbaagaliza emirembe mu nsi eno nga jjajja Jumba bw'abagambye ne lujja nti muyige okweyagala yagala obulamu bwo omuntu yenna aleme kukubuzaabuza kubanga bw'onoofa ebijja byewammwe byebijjula ebyewaabwe byebikola ki bisigala byo bisanyufu nga kuliko oluusi abantu babiri ewammwe kuliko abantu 30 njagala mbabuulire mwegendereze nnyo ebintu by'obufuzi tebitwawula bannanga ebintu by'obufuzi bireme kutwawulamu ndabye amayumba mangi abaawukanye nga ba Luganda ndabye abafumbo bangi obufumbo bufudde naye boofiiririra bo basigadde bali married
mwami na mukyala naye gwe olw'okuba mukyala wa wagira kino naawe wagira kino obufumbo bwammwe ne busattulukuka. Saasira bazadde bo baatunda emmwanyi ne basiba enkutu ne bakuweerera n'ojja mu kibuga otandika okukola. Ovudde ku mulimu gwe wandikoze n'ofuna kakiro ka sukaali oweereze bakadde bo, oli ku street oli mu kwekalakaasa. Please tulina okumanya we tukoma. Buli muntu awagire kyayagala waddembe. Naye ekigendo twawula kabokisi oba babbye obululu oba tebabbye bululu, sigala mu makaago ne famire yo beera happy. Ate kiseera bwe kiba nti kyakukuba bululu mu ggwanga kuba obululu bwo tebukyaggwaawo, genda mu kabokisi teekamu akalulu, tambula dde ewaka, obulamu bwo kikulu. Ojja kusigala ng'omukono tekuli, ojja kusigala ng'eriiso temuli. Nze nkyayagala okujjanjaba abantu bange, nkyegomba okulaba abaana bange bwe bakula, njagala abaana bange basomereko mu zinternational, nange mbeere maama omulungi. Nze seenyigira mu buvuyo era temulindaba mu buvuyo. Abantu abawalana bannammwe nga tebalina mitawaana gye muli, mulekeraawo, eryo ettima tomanya lw'olifa. Nina omwana baamutumako okujja okunkuba amasasi. Najja n'atuula n'aŋŋamba Senga Kulanama baŋŋambye nzija kuba amasasi. Balina gwe babadde bagambye y'abajja okukuba. Naye olw'okukwagala ennyo ne mbagamba oyo Kulanama mumundekere nze mmanyi ne wasangibwa. N'agamba nenzija nkulabule. N'aŋŋamba Senga olaba nzijidde ku pikipiki eri wabweru. Naye nnyinza okukuba amasasi wano wootudde. Kati olw'okupakuka nti tukusse mba nnyingira kajjansi, emmotoka n'enkuba n'ensaanyaawo. Nfudde mpakuka obwana bwange mbulese nawe nkuleseze ezzadde lyo. So bannayuganda abali mu Uganda, abali mu mawanga ag'ebweru, abawulira olulimi lw'enjogera, ng'era olabye ka vidiyo kano, mbeegayiridde tuyiga okwagalana. Ensi eno tekungulwa. Twagale bannaffe nga bwe tweyagala. Oba omuntu tomwagala kale tokiraga, kireke mu mutima gwo. Si kirungi kulaga nsi eno nti tetwagala bannaffe, tuba tuyigiriza emiti emito. Najjo ne gikulanga giyina emitima emibi. Abalwadde bange wendi simu yeeyo 789 657 sokolindeke simu. Omusajja yagamba ani ali kungula ebyokunsi abinoga bitwale, ensi tulekako makoola tuli mukabuka tuyingidde kadongo kamu okitegedde sokoleka abantu tukabule yamubakendo yandiba mulumba linda mala okutereza ebikoola sibulungi abantu oyagala kumpemula mu bantu wano wali wakako naye gundi ebintu bino bw'obizaamu engeri gye tuwezeza emyaka ebintu tulina okubiddamu embago ddemu mpase. Tambula mpola nga werinnyako kubanga oli mugole olwaleero.